Kitalo ddala Mama Susan Makula afudde obulwadde obumuse eddwaliro mwafiiridde enteekateeka z'okuziika nga kw'otadde n'ebirala embeera eriwo mu kuziika ngenda kuba mbikulaga mu maaso awo. Eddie Kenzo ne mukyala we Nyamutolo bongedde okwebaza Katonda oluvannyuma lw'okusimatuka akabenjedde kabusa obulamu bw'abawadde n'ebirala bingi nnyo ate nga kw'otadde ne Kadaama asimatuse okuttibwa bakama be. Wasiibye otya oli otya gwena omulungi ampuliriza Channel Media Kwoli subscribe for more updates, like, share and comment tewerabira okuninga notification bell obenga notified brentekayo video empya. Nyongera okujjukiza tuzula omwagalwawo tukola airport pickup tukyusa ne sente tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya sente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ate nga tukuguliza n'ebintu ne tubideliveringa ate nga essaawa zakakati waliwo offer egenda mu maaso oba discount nga ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana ennaku z'omwezi 7 ennaku z'omwezi 10 n'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana gwena wenna agenda okutambula ku nnaku ezo okuva nga 6 paka nga 12 tulina ofa eriwo ate nga egenda kuggwawo mu bwangu yanguwa nga tonnaba kusubwa chance eno ojje otambulire ku bbeeyi eya wansi ddala ate ey'enseko obuseko ofa yezo ennaku ate nga n'ekirala ekyagendera ddala mu maaso naye eno eriwo ya bwangu yensonga lwaki tulonzeemu ennaku ezimu so mwabagenda okutambula kwezi ennaku jangu bunnambiro dduka misinde mu kabokisi ojje tusobole okubeera nga ate chance eno tekuyitako kubanga twetaaga abantu batono nnyo. Wolabira vidiyo eno jangu buzi mu inbox tubeere ate nga tukukolako obanga tosobola kubeera nga osubwa chance eyo. Nyongera okujjukiza nti banange mujje mutubagire mutwe bazadde bammwe abaana bammwe tujje nabo tubalambuze airport bakulabe ng'olandinga tubakime byonna era nenyongera okubaza mwenna abazze nga batuwagira nsaba Katonda abaddizeewo so nga ate n'ekirala katubeere nga tugendera ddala maaso ngenda kutandika n'ensonga eya Kadaama asimatuse okuttibwa mukama we ate nga n'ekirala nga tetunaba kugenda maaso gwe wena ng'olina story gyewandiyagadde okusharingako n'abantu oba yassanyu oba yannaku nga wandiyagadde okugisharingako n'abantu oba yakiyumba oba yambeera ya bulijjo jangu mu inbox tusobole okubeera nga twogerezeganya otuwe story eyo tugiwa abantu bafuniremu ebyokuyiga ne bwebeera yakiyumba eri abaana abapya mu kiyumba abandyetaaze okufuna experience oba okumanya buti embeera y'ekiyumba bw'erina okutambula jangu mu inbox otuwe story eyo tusobole okubeera nga ate tuyamba abantu abamu omuntu mu nsonga emu mu ngeri emu oba endala katweyongereyo osooka olaba story tweyongereyo mu nsonga z'okuziika Maama Makula. Bwe nali mbulayo emyezi 2 okudda e Uganda bakama bange baatumya omukozi omulala nga bamanya ajja kulwayo kubanga nange kyantwalira emyezi 3 okubatuukako kati bamala omutumya wayitawo weeks 3 omukozi ne bamuleeta bwe bamuleeta baali tebasobola kunzikiriza kubeera naye mu nju y'emu nze ne banyambusa waggulu ew'omutabani eyali yawasiza waggulu kati jjukira obadde mu bantu 7 naye nga bonna bakulu okitegeera kati nenzira mu abaana bannange buli muntu alabirira abaana b'omuwalabu munnange nga nzira mu abaana nga basooka banjiribya abaana nga banjiribya nentuuka nenzikiriza era saafaayo nenga kasita nga buli lukya ngamba kasita ngenda naye baana mu olunaku lwali lumu ekintu kye sitalyerabira abaana nali ndi mu rumu yange nga ngolola kati manyi okugolola nga bwe ndi ku simu yange bwe nkola emirimu gyange bwe ndi ku simu kati omukazi kumbe yagulidde abaana ne bayambuka waggulu ku rooftop nga gye batera ozannyira oba wayita ne batandika ozannyira eyo waggulu kati omukazi maama waabwe yabagulira nga nze ndi eri ndi mu kugolola ngoye bwe namala okugolola ne ngamba kantuule ku simu yange kasita tewali kyakukola kirala esimu yange nezikira from nowhere yange eriko n'omuliro nezikira nenyiganyiga esimu okugizaako esimu nga tegendako nenjiteeka ku charger nenfuluma nengamba oba neebake naye omutima ne gungamba fuluma bwe nafuluma nentuuka wabweru mu ddiiro omukazi ng'atudde awo alaba firimu nemubuuza abaana bali wanangamba bali waggulu tula wano tulabe ki firimu nentula n'omukazi netutandika okulaba firimu nga wanyinyonyola ebyo bitegeeza bino biki
yalala filimu zaabwe z'Abawarabu munange nga tutudde awo tugenda owulira abantu wabweru ku geeti wansi nga bali mu kukuba oluggi nga baleekaana n'engenda wabweru ngenda osanga abantu bali bati nga abantu bajjudde ku geeti nga bayogera ebigambo bye nategeeramu baali boogera bingi bingi onayogera oli ayogera kati nze nempikingamu ebigambo bisatu baby foko mot nti abaana waggulu moti sikufa nenziruka waggulu nenzirayo waggulu nembuuza omukazi abantu wansi bali mu kugamba baby foko moti abaana baliwa naŋŋamba mbu abaana bali waggulu ne tudduka ne twambuka waggulu olondesa oluggi nzizeewo ndugadde olwa geeti kati bwe twambuka ne tugenda waggulu abaana gye bali ng'abaana tebaliiwo neŋŋamba omukazi abaana baliwa nti abaana tebaliwo ate naye ng'abambuuza abaana baliwa nga buli omu abuuza munne abaana baliwa ne tubayitayitawo ng'abaana tetubalaba kati eyo waggulu bwe bati waliko buno obuntu bwe bazimbako akakola nga 3rd floor naye nga bakateekako bitanka biki nga kate babeerako n'eddaala nga gyekali akakantu nga kati nenjagala nensitulawo eri eddaala nenziteeka eno ndaba oba abaana bagudde saidi zeeno bwe bati abaana nga tebaliiyo baana mmwe tuyita abaana tugenda owulira amaloboozi g'abaana nga bayogera waggulu ku kana kagundi waggulu omuwala n'avaayo bwe bati najja eno ku saidi yaffe kati jjukira waneeno tugeze abaana nga balinga waneeno bwe bagwa waneeno basobola okugwa omwana n'amenyeka bumenyesi oba n'afuna obuzibu bwonna naye nga tasobola kufa naye abaana baali bagenze eri bwe bati ewasemba nga bwagwa okuvaawo agwira ddala wansi ne balondawo bunyamanyama baana mwene tuyita abaana ne kati omukazi n'agwa eddalu n'alaluka n'atandika oyita abaana kiki ekyabatutteyo biki ne mugamba maama nyamba kakkana abaana baleke ngenda kubajjayo jukina nange nina ensisi baana mwene nenzija ku ddaala nentandika okuzanyikiriza abaana nga bwembagamba mujje tusooke tulye then tumale tukomewo tugenda kudda waggulu ne bagamba jangu olabe nga bo kati ba abantu bali eri wansi nga bakuba enduulu abaana bo nga balowooza nti abantu banyumirwa bwe balondalonda obuyinjayinja obupayipu obwali eyo waggulu baplamba bwe balekayo nga babusuula eri wansi abantu nga bonna baleekaana baana mwe nenzija nenyambuka waggulu nempoyawoya abaana nga bwenseka nabo naye nga mpulira nze nankanka nambula nakwefukira abaana ne bajja ne bakkiriza ne basembera wendi nenzijayo omu ku omu nga bwe muweereza maama we nenzijayo omu ku omu nga bwe mbaweereza maama waabwe wansi abaana ne mbajjayo ne tujjawo eddaala ne tuggalawo waggulu nga tugenda ku paati tuteweeramira gwe wena alina story gye wandyagadde okusharingako ne banno oba n'abantu ba house managers abalala oba n'abantu ensi yonna story yonna erimu ekyokuyiga oba esobola okugomya omuntu oba esobola okumuzibula obwongo oba amatu nsaba ojje inbox osobole okutuwa story eyo bw'obeera ng'oli ready osobola okugituwa mu audio osobola ogituwa mu video kyonna ky'obeera osobodde so katubeere nga tuyongerayo ku paati eddako baana mwe namala okujja abaana waggulu famire y'omusajja yonna nejja ewaffe we twali tubeera nga mmanyi bagenda kunneebaza ku kyenkoze obuzira okitegeera naye bwe nayambuka waggulu gye baali bagenze nagenda otuuka nga bonna bakutta abaana bwe natuuka bwe bati balinga abatanda byeno wansi mbuno bampitako banaye bankwata amataayi omukadde omuwala we n'omusajja baba banaye bonna ne bankuŋŋanyirako ne banvuma ne bagamba obwedde oliwa toyagala kukola obeera ku ssimu banaye ne banvuma omuwala n'agamba mbu banyambuse bantwale eyo waggulu abaana gye babadde mwena mujjukira oyo omuwala yalanfuukidde akabasa n'agamba mbu bantwale waggulu abaana gye babadde mbu nange nnyimirireyo baana mwenze nga nasirise sikyalina kyenjogera kubanga nali mpulira nga mu butuufu eringa ebadde ensobi yange naye nagamba mukama olwaleero yegwantaasa baana mwe ne bantabukira omukazi olwo ye nga asirise talina kyanyega ali awo akaaba akutte baana akaaba kati ne bagenda ne babuuza omukazi bawaaliwa ng'omusajja yegalidde mu kisenge ndozo oba kyali tekiwuliza maloboozi simanyi kuba eyo yonna endulu ye teyalina kyeyawulira ne bagenda ne bakuba oluggi ne bamuzuukusa vaayo abaana babadde bafudde najja ne bamunyonyola bo ne bamunyonyola oba nabirala nze simanyi nga n'oluwalabu lwe bakozesa siruwulirangako
nga bataamu ne bamunyonyola bye bamunyonyola awo omusajja n'amyuka amaaso omusajja n'ajja emisuwa yenayena bwe bati n'anyiiga n'ajja wendi bwe bati n'ansemberera nambuuza obadde okola kyabaana okwambuka waggulu eyo ne mugamba mbadde ngololangoye nambuuza bw'ozimaze n'okola ki ne mugamba nenzijja n'entuula wano eno ne mukazi wo nambuuza okakasa konze ye nabuuza omukazi nti ono abadde luddawa namugamba nti mbadde ntudde naye wano eno nambuuza ekibuuzo obadde n'essimu ne mugamba essimu sigiri n'essimu ebadde mu kisenge kati muddeyo kweri paati esooka mujjukire kye nabagambye nti essimu yange yalina omuliro nga buli kimu ekiri bulungi nnyo naye essimu yazikira buzikizi nga simanyi nakyebadde nenjizaako essimu negaana omutima ne guŋŋamba fuluma ebweru otuule wabweru at least oyo yali Katonda. Tuddayo ku kiri kye nabagambye nti Katonda alina ebintu byakola nga nawe kanyini tomanyi. Essimu yazikira nenvaayo mu ruumu naye nali wakutuulayo. Omusajja yambuuza wano obadde otudde obadde ku ssimu oba ne mugamba sibadde na ssimu mbadde ndaba firimu ne mukyalawo nga buli kyambuuza nga malabuuza omukazi kituufu nti ye banamu omusajja yaŋŋamba singa obadde ku ssimu mbadde ŋŋenda kutwala oyambuke waggulu eyo abaana gye babadde. Kati just imagine nga akwambusizaayo nga naabo bennyininyini bakugoberedde abo babadde bakuyinako ekinugu si kukusindikayo gwe wansi. Banamu nze namugamba bugambi omusajja kyonna kyoyagala kyoba okola naye ensonyiwa sigenda kuddamu kubeera ku ssimu yange eriiso lyange ligenda kubeera ku baana naye ensonyiwa bwentyo bwe nagamba omusajja nga njogera na mu Luganda Luzungu Luwalabu olutonotono lwe nali ntegeera nga nze sikyabitegeera nga maziga gayesibye nga mpulira nkankana bukankanyigwe sinakuwulira wabula nga njugumira bwe bati naye nga tewali na yadde eziga erinvaamu nga ndi bweti. Banamwe nga banene abawansi bo banyiga nnyo nga baagala kimu kunyambusa waggulu naye omusajja yali alina ekigambo ekisembayo ng'ate omukazi gwalina okuggyako ekituufu kiki ekyabaddewo. Banamwe bwe batyo ne bandeka ne bakkirira ne badda wansi. Abaana olwo famire y'omukazi bonna abantu ababeera ewala abatali bana baali okumpi ne batandika okujjanga okulaba abaana. Kati olunaku olwo lwennyini ne bajja jjukira mu basisita b'omukazi abajjanga mwalimu naba abaalina abaana era abaana baabwe bwe bajjanga awo baayambukanga waggulu okuzannya. Kati omukazi yajja era naye ng'alina abaana basatu jjukire wange waliwo basatu azze alina basatu n'omulala ng'alina babiri. Abaana ne bagulawo oluno oluggi ne bayambuka waggulu okitegeera. Kati mu kwambuka baali bampadde kabebi kali ka myezi oba ng'etaano awo nga kali mu budde obutuula nga naye tekannaguma bulungi. Omukazi yampaka bebi nkasitule mu bana abagenyi abaali bazze. Kati wanakasitula ate bali ne bayambuka abakazi ne bampita jangu ono n'abaana waggulu kati nenkwata omwana ne muwa maama we bati ne mnyambuka nziruke nno ne bali eri abayambuse. Mukwambuka nagenda owuli omwana agudde wansi we abakazi bonna ne bakola ne bakwatawo bati ku mitwe ne baleekaana walalala ne baleekaana. Ngenda okuno nayo bali eri abaana ngenda okudda ng'omwana bebi gwempadde maama we bati ng'agudde wansi omutwe ali bwe bati tanyega takaaba takola ki nga ali awo asirise busirisi. Engamba omwana afudde yarabbi ng'abakazi bonna bali bwe bati tewali n'omu alondawo omwana. Nengenda nenkwata omwana ne muyuyayuya ne mukola biki byonna nenziruka mu kiyungu nenkwata katawulo nenkatobya ne muteeka ku mutwe banaye nenkolakolawo ebintu nga Jessica tegera nako nti wa binaayamba oba nedda. Nagenda owuli omwana azze omulundi gumwe enguto n'akaaba nti waa kati bw'akaaba ebikazi ne bijja byonna ate ne binjiikira awonye azze engulu omwana abadde afudde omu n'agamba mbunze nsudde omwana. Nengamba mukama nze nagamba bugambi wabula mukama oba oyagala nfe nzita lumunve waneeno mpulira nkooye nayogera mu Luganda nagamba mukama oba oyagala nfe nzita lumunve waneeno mpulira bino mbikooye. Abakazi omu n'agamba mbunze nsudde omwana. Kati omukama wange naye yennyini yabadde talabye ekigenda maaso owulira naye nga tamanyi kyakoogera. Kati ono nannyini mwana yennyini ate yeyantaasa bambi n'agamba omwana amumpadde naye mbadde simunywezezza omwana naagwa. Olwo nalwo siruyiseeko bwe batyo munange nga bayolayola mwana waabwe nga bamutwala mu ddwaliro
era oyo omwana simanyi oba omutwe gukola na bulungi. Nze simanyi oba gukola bulungi kuba omwana yakubawo kaneeno. Nga tukyeyongerayo kwena wenna alera abaana oba ali mu nnyumba erimu abaana oba erimu abantu abangi, ebyo byonna osobola okubitegeera oba osobola okutegeera embeera eyo omukyalo oyo gy'ayogerako. Naye nga nsaba Katonda baganda baffe bonna abaliyo ayongera obbateekako obukuumi kuba abantu abo tebabeerekamu. Katweyongerere kye bayita emitawaana nze nakirabako nga kitambula n'amagulu. Nze nalaba sitaani nga tatuma nga yeesitukidde. Mbabuulira ebyo nno nga byakaggwa ebyo byenva obanyonnyola. Omwana omukulu yaddira muto we n'amuyingiza mu buno obutayimbwa obw'oku madaala. Guess what? Omwana yateeka munne mu obwo obutayimbwa. Kati jjukira wano bwekolamu bwe bati wano we yayingiriza omutwe. Kati ate wano awatini omwana nakka awo bwe batyo. Kati ono n'atandika okumusikayo mbw'amugjayo naye ng'amusikirayo wala awatini. Kati mpulira mwana kukaaba nga nziruka ngenda mbalabe. Bali ku madaala nga ngendayo mbalabe. Ngenda osanga ng'omwana yayingidde mu madaala nga ngenda kubajjukira oba omugjayo olina omusitula bwe bati omuzze wano awanene then omugjeyo. Kati ngamba kaneeno vaawo mugjeyo nga mukutewo bati mugjeyo. Akana nzijjayo oli nga nako kamusikatewo kamuzza wansi. Muzza waggulu kamuzza wansi ate nga wekasikawo bati. Omwana ng'alumwa ng'atandise n'okukola ki n'okunuubuka waneeno ku bulago. Banaye ndaba ngenda olaba akaana akamulemeddeko nenkakubawo bati muveeko. Saako kuba na luyi luli awo lw'amaanyi nagamba bugambi muveeko. Maama nyabo akaana ne kagwa eri ne kasambagala ne kaleekaana ne kakuba enduulu natya. Ne nkwata ono ne mugjayo ne mwambusa waggulu. Ngenda otuuka eyo ng'abazadde bali mu kufuluma mu kisenge badduka bajje balaba abaana kye babadde. Ono naye najja emisinde n'abatuukako n'abagamba nti mukubye ankubye nga bwe kabanyonnyola. Banaye nawulira nga ntidde omusajja yajja wendi n'ayagala nankwatawo bati ng'ayagala kunkuba ne mugamba ne mala oteeka wansi ono gwendeese ne mugamba oba oyagala nzita. N'atategeera kyenjogedde kuba yali tategeera Luzungu. Ne ngamba omukazi we gamba bbaawo mu kifo ky'okunkuba anzite busi kuba nze mpulira nkooye. Bannamwe nga mpulira obusungu buntembye nga mpulira ennaku ennyinze nga mpulira buli kyenkola mpunzika nze mubi nkola buli ekisoboka okulaba nti ntaasa abaana mu kifo ky'otulaba ogere n'abaana nti banaye temukola bwe muti ne bwe muti Fatuma mumuwulirize kale bw'abagamba kineno mukikole. Banaye nga ekyo tekiriiwo nze ntoba okulaba nti ntaasa abaana obuteesuula mu buzibu naye ate nga mpunzika nze mubi. Nagamba Mukama olabika bwe bati we wangerera bwe kuba kufa kanfiire waneeno. Ne ngamba omuwala bunzita ne ngamba mukazi we gamba bbaawo mu kifo ky'okunkuba nzite. Omukazi n'atya bw'ati. Omusajja we n'amubuuza agambye eki omukazi n'agamba bbaawe bw'agambye mu kifo ky'okumukuba mutte. Omusajja n'atya n'anta bwe bati. Ne bantu nabo bati nentandika okukaaba ne mbagamba bamwagala mu nzite nenjogera Oluganda nenjogera Oluzungu nenjogera Oluwalabu lwemmanyi lwonna nendujjayo nendumalayo nga njogera n'ebitajjaawo. Banaye nakaaba. Kati omukazi n'akwata n'antwala mu kisenge kyange n'angamba sirika kakkana oke tukitegedde tewali kyokoze. N'antwala mu luumu yange n'embeera eyo. Banamwe nasirikira eyo nebuuza Mukama kiki kiri muli kyenzizaako kiki ekiri mu kubeerawo. Nensaba Mukama nensaba baanamu nga ndaba obulamu bwange buli mu matigga nga ndaba abaana abo bayinza okunsulamu okufa essaawa yonna yonna. Banange mbabuulira era wanene we mbagambira nti buli kadaama we nange udde ewammwe ng'otuusiza ekiseera ekidde ewammwe awo sitaani waayimukira amajinni buli kimu n'abatakwagaliza odde ewaka ng'oli mulamu we bazitukira. Bw'oba waakusaba weesabire nnyo kuba Katonda yekka yasobola okubeererawo ku ssaawa esembayo baanammwe. Mulowooza nno byeyo byokka eby'abaana eby'abaana nga tubitadde ku mabbali waliwo ekirala ekigezo Mukama kye yanteekako. I'm going to tell you. Ngena ku paati esembayo gwe naawuliriza osobola
okugeraageranya byonna byawogedde wali obiyiseemuko mu nnyumba oba gwe oli kaleekale era nga wooli bwe wabeera nga wali kaleekale nsaba okyebalize Katonda kuba bali abantu tebalina mitima misaasizi yedde n'akatono tebawuliriza tebaagala kumanya naye nga nsaba Katonda kati nebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso ndimu eyo ennaku mbonaabona kumbe waliwo abansalako ebigambo munange esimu yange nagijjako kyantwalira wiiki singa 2 ng'essimu yange teriiko kakati bwe nagizaako nga ndowoozezza olwo ku maama wange neŋŋamba kankubireko maama nemukubira olwaba muyita maama naŋŋamba maama wange gy'oli oli bulungi nemugamba mama gyendi naye siri bulungi yadde n'akamu wabula nsabira nsobole okudda nga ndi mulamu nagamba tokomangawo eno baganda bwe bagamba damuno wakomawo oli muno mu Kampala n'amasimu wagajjako era essimu zo tuzikuba teziyitamu nemugamba mama abo basiru bakulimba maama nakusuubiza gwolino nako yapooti kati lwaki mbanzija nga sikugambye gwoba olaba kisoboka maama ndi bubi nyinza n'okufiira eno nsabira nsazeewo nkukubire nkubuulire nsabira mba nkyalokompoka ne airtime nagwako kuba nalinako ndowooza nga 10 nga ze nalinako banamwe oli eno otaawa olwo nkwata essimu ngenda mu WhatsApp banamwe nasanga kuli zi message z'abantu nga tekuli n'omu alowooza nti nyinza oba nafuna obuzibu wabula bonna balowooza wadda Uganda neweeraga n'obaba dijaji okay badde bambise kakati ngenda okugenda ku WhatsApp banamwe nasanga kuli abantu nga tekuli n'omu alowooza nti nafuna obuzibu balowooza nadde Kampala neneefuula nenzijjako amasimu neneebuuza bano be bantu bulijjo benseka nabo nga ne gwewala oyita omusajja gwosuubira nti musajjawo ng'ali kuli agamba wadda dde Uganda n'ojjako amasimu kati olina basajja balala oba okitegeera oyo ng'omutadde ku mabbali abooluganda bonna ab'emikwano nga bonna balowooza kimu Fatuma yadde Uganda n'ajjako amasimu ge tayagala kumanya awo we namanyira nti mukwano w'obonga oli mu nnaku ng'olina ebizibu byo kaabiranga Mukama Katonda okuba yeka yasobola okutegeera yasobola otegeera embeera mw'oli abantu abasinga nga tebanaba nakulowooza nti no oba oyinza oba oli mu buzibu munnanga ate balowooza birala sayidi ndala ddala ekintu ekyo ate nakyo ne kinnenya omutima ate awo nenziramu nenjigirako ddala neŋŋamba kati kanve ku bantu kaneesonyiwe ba people nenviira ddala ku simu ntobe Mukama wali bayagadde ndidde ewaka bwali batasiimye aya basi tubaza Katonda olw'okumuteekako obukuumi ate ne batamutuusaako obulabe bwonna nga tweyongeddeyo ku nsonga ya Eddie Kenzo ne Nyamutoolo olunaku lwaleero Eddie Kenzo avuddeyo nga celebratinga emyaka 4 gye bamaze nti bwali bwe buti oba olunaku zaali ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 baali ne Nyamutoolo mu mmotoka by then yali akyali girlfriend ne bafuna akabenjedde kamuse emmotoka yaggwawo ne bo Katonda yabateekako obukuumi ne basigala nga balamu era basigala nga bebaza Katonda era nga baselebratinga olw'obulamu bw'abawadde. Kankulage ku clip katono ate tweyongereyo ku nfa ya Mama Makula. Hi. Just survived. This man here just survived a bad accident. Would have known Chala she kicked me. That is not true. I actually almost lost my life because of it. You know? We thank God. Tubaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyabawadde nga tweyongerayo ku nsonga za Mama Makula kitalo nnyo kitalo ddala maziga na biwoobe mu maka ga Mama Makula afudde Katonda amujjulidde amujje mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'okumala ebbanga ddene nga mulwadde era nga obujjanjabi abufunira wali ku ddwaliro lye bayita Roswell Hospital era gyafiiridde naye nga essaawa za kati olumbe lukumiddwa mu maka ekyebando era
nga bayitawo kisalosalo. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Enteekateeka z'okuzika ngenda kuba mbibatuusaako, byonna ebigenda maaso ku lumbe ngenda kuba mbibatuusaako mu vidiyo eddako. Nenga tusaba abafamily Omukama abagumye ate n'omugenzi Omukama amusonyiwe ebyamusobako. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nabo kityo nyongera okubaza mulabye video yange to the end nolabula nga tobuskipinze mukonde musimu saba Katonda akwe kyosinga okwagala. Nyongera okujjukiza nti teweerabira gwe nagenda okutambula okuva nga 6, 7, 8, 9, 10 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa August. Yanguwa bunambira mu inbox namba yaffe yiyo ku screen to inboxing ate osobola okubeera nga otambulira ku eno discount eriwo. Yanguwa nga tenaba kubeera ate nga eggwawo. Nyongera okujjukiza tuzule omwagala tukala airport pick up tukyuse ne sente tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya sente tusiba n'ebiro by'okumikolo tukuguliza n'ebintu ne tubidelivery nga katukomyewo mu video endala. Thank you.